Abantu baagadde Bobi Wine ne bakamala bukamazi. Kakati nno oluyimba olubadde lugenda mu maaso bayirawo okutredinga ku mukutu ogwa TikTok. Sayidi eno mu katambi kano era nga munnange kaakano natuuse dda nako wano ku Jaminati Yugi ate nga ngenda asooka ate nkubuulyeko munnange ate ebyabadde wali e Dubai. Omukulu munnange ate King Saha yayugumiza munnange ate ekifo ate nga Dr. Jose Chameleone munnange update etambula ku mwana mulenzi byengenda okubeera nga nkutuusako maaso awo. Kakasa nti nno video ogimpeera like kusa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba babita nati era nga kasooke nkutegeezeko nti no wali kakati nno Bobi Wine nkugambye abantu baagala Bobi Wine munnange ate ne bakamala eside eno sebo bo basazeewo munnange bali munnange ab'enkyukakyuka okuyimbira omwana mulenzi ono bannange oluyimba inno saawundi eyo ebadde tradinga nnyo wali ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala. By the way nakakatambi sigenda kubeera nga njogera bingi kansooke nkuweko katambi kano ate mu maaso awo nkomewoko ne King Saha. This man Kyagulanyi teryali mwenkana yadde nga bamulwana tebali musuula kebeeyo DPO FDC kababeera bajema babuloga bamulwana tebali musuula abadyefu nabo bafuma kyakompipyefu naye efubye era buli kimu kyankola kiba sako babuloga ne bafuma bwe katyo nkugambye katredinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok omukulu munnange ate Bobi Wine. Awo nno yabaddeko ko n'ekifo wali kye yabaddemu kakati nno wali babadde bambi nga bataddeko saawundi y'oluyimba olwo olubadde ate lufuuse ensonga wali. By the way balukubisizza babadde wali ku live ne bapangapangakoko ebigambo byabwe munnange ate ku mmento era nga bawulidde nga webitambudde munnange ate mu katambi ako oba ku luyimba lwawulidde mu background eside eyo omukulu munnange ate Bobi Wine. Kakati nno wali ekyabadde munnange wali emitala w'amayanja mwana mulenzi munnange ate King Saha yayugumiza munnange ate wali ekifo. By the way yeeguddeko ko wali ne mwana mulenzi ono ennaku zino munnange afuuse ensonga wali ku mukutu ogwa TikTok kakati nno beeguddeko wali ne mwana mulenzi ono munnange ate Ali Banks nkugambye babadde bagoyinga mu kaawo crazy ku stage naye nga ekifo bwe kityo bwe kyabadde eside eri Mwana muzeke mukobugalo bali bakisa nange nafunayo kyali wange azina ebinyumira yanzija ku bistamina nange nenfunayo amazina gakola ki kyakabiboyi wange respect. Omukulu munnange ate King Saha bw'atyo bwe yabadde aperforming wali era nga bazinye mukaawo. By the way omanyi mwana mulenzi ono ye content we gwakola ku mukutu ogwa TikTok wa dansi kakati nno baadde beeguddeko wali ne mwana mulenzi munnange ate King Saha eside eyo ku stage bwe kityo munnange ate bwe kyatambudde. Nja kubanga nkuwa update yonna enaafayo ku mwana mulenzi munnange ate King Saha kakati nno awo kankuggyewoko wabula nga wali ebitambula mwana mulenzi munnange ate Chameleone nno munnange ate yeeyongedde okubeera nga yaka eside eno era nga we nabadde nvuddeyoko wali ne nkutegeeza nti no abadde atambuddekoko mu East Africa wali e Rwanda, Kenya, Tanzania, Congo n'akakasa wali munnange ate ne Burundi. By the way ne South Sudan eside eyo naye nga wali n'avaayo n'akakasa nti no Burundi agenda kubeera ng'alumba. Kakati nno wano ku side y'emu nga bw'olaba post eyo munnange wali abadde ali mukakasa nti no agenda kubeera wali munnange ate mu Toronto eside eyo. Oh my God mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone bw'atyo bw'ayongedde okubeera nga ayaka eside eyo. Nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ku mwana mulenzi ono munnange ate omuyimbi
Dr. Jose Chameleone. Bwenti bwenkoze omukyekingako kakasa nti no video ogimpeera like kusatu n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti.